ku mbaga ezibadde mu Nuupu embaga zifuuse embaga anti embaga yengule buli muntu gw'olaba afunye embaga yengule gye baali bategeeza ng'ate engule baali bagamba y'Abannayuganda bonna Bannayuganda kyeki baateekako kiteeke buli alina engule y'emugole y'embaga era pata yaabwe yafuuka National Sex Wedding Platform. Yes, National Sex and Wedding Platform. Ate nkubye ekyo kuba kaadi tubalina abaafunira mu lodge tiketi. Tulina abavubuka bangi nnyo during campaign ey'emmanju yonna baakola abawala ekyegenyi eri yali Sex Platform. Kale bwe tulaba n'abakulu kye bakulembeza beekwasa ati Museveni yawasa embaga. Yes, Museveni yawasa naye tewalaba ku Yotafiire, tewalaba ku Yakayubula, tewalaba ku Yakatumba Wamala, tewalaba ku yaani, tewalaba ku yaani. Omanyi embaga kituufu era analogy yaabwe Bobi Wine eri nti muwase tusobole okuwininga emitima gy'abakyala mu society. Kuba Museveni afuze eggwanga myaka 4 using the women block. Kuba Museveni mufumbo akatiridde n'abaana abawedde. Kati Bobi Wine yabiraba kubanga tamanyi byabufuzi ayoza muki mu Museveni. Naga mukole embaga tufune biliva ki bilite. Problem weri ti embaga ze bakola teziraga bleeding country. Okitegedde embaga ze bandikoze ebiseera ebisinga zandibadde customary. Oba okitegeera titwagenze ewaani ewa registra kafaananyi bantu 2 bameka bana naye embaga bantu 6 tenti ennene amazina ga bendova amasuuti ag'ebbeeyi serefi amamotoka this cannot nemukufiirwa mubaamu abaseka oba oli awo nga ekyo bakirabanga ekya bulijjo anti perception ye politics perception. Kati gwogaba abantu bafa Museveni atutte atumalawo ensi temuli mirembe temuli mirimu kitegedde Moisa mufumbirwa abeera wali ku magic parking n'okola embaga ya milioni 6 yalugjeewa. Nubianiri bamusiba mu kkomera nga talina wadde akuuma akakuba obuberenge najja n'akola embaga ya milioni 8 gumu mu kkomera yali akola oba oli awo ekibiina kisonda anti dikire ate gundi teriiwo yunura manya gundi URA they must declare every year. Okitegeera zivaawa zino sente kati ate bano bafutu sojja bo nga tebafuna otunulya yeekolera asinga contribution n'ababaka baabwe naye n'omuyitako nze sitwala kuyeekolera ku TV baddugala TV ejja mulaga wa yero. Okitegeera naye nga bano waliwo balabyeko mu bukoofira bwa Nuupu bana abakola embaga bamasuuti anti wano pate wekuweera ekirabo kyo abalala ne batanyiiga so kati gwe kyova ogiyita engule sajja gamba kola omukolo naawe tukuwe ezizo kati tuzikuwe tutya anti wano zijjira muki muti mufumbiro. Okitegedde the Nyanzis, the Joweros, the Mufumbiros, the Nyekos ne bano abaana bo baliwa ye Museveni avaako ddi okuva ku mufuna endagamuntu n'agenda America ne badda ku mwalo ng'entebe enkalu ali Vietnam nnaku 3 ne badda ku mwalo okukalirira obugegegege. Museveni n'agenda America n'adda mu lujjambu lwaki wagenda lumu bikonde simanyi bwe bakuba shadow boxing entebe eri wali nkalu
balaba akomyewo mu ggwanga omwaka guno 2023 gugenda kuba muliro simanyi tugenda kusaba eyesikonga bazisaayesaye kati kankubuulire ekyasuula struggle ekintu ekyasuula struggle kiri kintu eki TikTok tuli abantu bati nga bawuliriza bya nuupu TikTok buli muntu akola content we buli muntu kati miki simu zifana ayinza n'ofuna obudde obuwulira leediyo aba yakamala sikiti n'alaba eyajja kata anti TikTok nzibu kasikiti ba wakakamala n'olaba akajja kata n'olaba akashipopi n'onoonya akalala mulimu muzibu nnyo to provide a sikiti every day. So TikTok yatwala ba youth ki kubanga balabanga bannaye bafunirako stardom ne sente ate nga TikTok enyuma TikTok nesuula revolution struggle neggwawo kati abagirimu nabo ne bagaba bannange omugezi weekwate oyo olemu kuziri mu nvuba awo tugire engulo gyambaliraawo tewali ngule kale twalina ba one internet wonders omuli ba muzeeyi jemba ba Asia mulundi guwaawo tetubaddamu anti kyegambye short term kati oli omusajja bamujja ku kintu kyakola ekyamagezi era mwamulaba kolera nabo bumukolaki bumuyise nenga lwiri tebimala omusajja kyali good at kwali kusoma biki birango ne bamuttira kali omulimu gwe president wa Nuupu n'agutwala yayogera ku bafu ate oli yasigazaawo akali musajja ali eyo yaddako abuwoko gy'apangira ensi Asia najja omanyi Asia kyali kinduma nti tali mu good mental state naye wano mu Uganda tumanyiddwa okukwata abantu mu mbeera yaabwe embi ne tubafuulamu a laughing stock okitegeera nga olaba bakasooto simanyi full stop amoti wabaleeta mbu bakomedi in reality those are not comedians abo bantu bali disabled bwe baba batrying anything they are trying is good because disabled is not inability but gwokubaleeta omuzanyiremu ekyo kiri wano Uganda ukitegeera bakwata abantu namulaba ngati olabyeko kasajja kange kabeere n'akayina omutwe akasosyo media kabeere wano tukalaba akayina omutwe omumpi akatambula ennyo ku social media akakola ennyo TikTok ke bali balowooza nti sina kana Uganda kali muntu akasanga ukitegeera kati oyo buli omu aba ayagala mukolamu kintu so aba Asia we batwe baali ne mwami Jemba babateekamu kiteeke si kintu ki tamanyi kiddako mu kubaleeta ne babajja gye babeera bali bafunyeemu ng'abantu yadde nti babaddewoko kaseera kati nyinza okubalaba naye bafunyeemu kadde akatini ke babeereddewo yes bafunyeemu bantu bangi abaagala omitinga Bobi Wine Asia yakola ki yamitinga ate n'alaga ensi yasoma naye ati najja ku kivulu kya pasita ki Bugembe n'akyayirayitinga she will never be the same mu society era ye mu kyalo mwawangaalira waliwo abagenda omuyita serebu forever akalulu kawuma 222 tekabaddeeyo bingi ebibaddewo bebe aleese molesikirya kivuddemu ate yeekutte ku sisindi saha azoganyizza alani azze bakalifaganaga nabo bazze okwesimbawo bonna si bakulembeze abo omukulembeze ali oku yefiina masannyalaze bonna abasigadde siki baba mabubami nakifo nesaana mugamba teweesimbawo ku bya pulezidenti ewuwe nga mufumbira muli bubi simanyi oyo weesimbewo se nangamba ngenda kwesimbawo bapika mupike wamuwa ensonga namuwa ensonga ne mugamba ragadi yali tayalinga
Fina masanyalaze yali tayalinga oli omukazi wa ono omusajja omulema yali Samugombya yali tayalinga alima namakula yali tayalinga bitemu kati goli active bakerenga banoonya signature nga ate oli America oli Soweto nga gwe president ekyokubiri oli active kano ka process k'abantu bavudde mu ki mu music active ekyokusatu tusobola government procedure nze nzibadde mu bakampa computer nazisaba mu June COVID it takes what time okera prime minister mu office enjogera obiki enyambale okukyuka ne muga kati mukwano abali bonna abakugamba tuwagira sana abo bennyini balinga gwe tebali ku order yansi bali ku yaabwe shiba wayagala wazukukira it requires a lot kati yolo kwa saba yimbi bamukubira ndi mulwadde nakwata simu namuwereze 10 ndi mulwadde kati yasa alabanga mbuno aina nnyo mutima gw'abayimbi ane tuvuga neziri procedure sebyo ate ne wane era wotunula Fina yabeera nnyo mu picture police Fina ya anti ya mastering engeri gye boogera asiri nesimu kule abimanyi oli Fina agenda kubwa MP yes ne bawe MP ne training ne set up ya mukulembeze member of parliament simutendera guno acho bola abantu matters weziba mu ensonga y'amaanyi era bayitani wamuwulidde ku URA nga binne byayogerako sirita bimanyi ne saata bikola ki ne kamiliyoni ne palaso n'aganaga kubanga bino si byakuba nti wasoma n'oyita mu kibiina omanyi government procedure amanyi minister we agenda weri kingisa kati minister ne permanent secretary saa amanyani asinga amanyi saa kizibu oba yalowooza ajja kuyigira mu office n'abayimbi bennyini minister ne permanent secretary ani ayina amaanyi okitegedde naye wanaalaba minisita nga minisita akolere ki yalina bajeti kyekino Isma waliwo ensonga gye neetegereza president ne general secretary kuwuma olaba Fina general secretary yakola ennyo era ebintu paperwork yenna Fina yabeera naye president oli face sindi face ate ne sindi ayagala kuyigirako yesimba esserere bagenda mbwe mupi naawe okitegeera awo wenyini kuba katuyogedde ku Fina alina kyakolerera kugenda mu byabufuzi bino ne sindi nayo tusigidde ekifaananyi kyekimu agenda mu byabufuzi ajja genda anti omanyi ofiisi ekuyigiriza engeri gye boogera gye bakkakkanamu composer omuntu ne waba akuprovokinga katolabe ezo zibalometa begamba ebintu nga waliwo obwo ayinza okukuba muneki oluyi bwe bukulembeze okitegeera kati Fina ye mukulembeze yasaana okutwala uma maaso naye lwakuba tasobola ate kwesimba ku president ne bakkiriza kyova olaba yakireyinga n'abeera ku secretary general kuba secretary general ya monitorizing byonna bye mukolaki nange mu blog association kye nasooka okukola kufuna secretary general wamaki wamaanyi Duke yaliko NBS amanyi proposal bagiwandiika batya pepa ki tugiwandiikira wa kwani tugifollowinga tutya ani gwe tugiwa kati mpayo omuyimbi ebbaluwa mugaye gitwalire Diana olaba obeetuuka ajja kupaalira ku ofiisi ya Diana ngagala gituusa direct naye nga tolina genda wali gestura. Do you get it? So ekyo nja kirekaawo nkugamba abayimbi abasinga babama lwakubanga bagamba office egenda kugirako mpenkoni naye nga ekinene tebakimanyi. Yes.